button mushrooms. Obutiko bwa button, obutiko buno bwa byafaayo nnyo era buli muntu alina okubumanya. Abazungu be basinga obulya. Tulina mukwano gaffe Michael, ngenda bayigiriza kubulima. Ekyokola ensigo mujja kuntuukirira. Naye katusookere ku kyokola ki? So we are going to learn about how to grow mushrooms of this nature, the button type. It has many species, but the scientific name is Agaricus biosphosulus. There are others like Biotopic. Bigambo bizibuzibu kambirekere Dr. Ipuleti yabingamba nga makerere. N'ekyo tuba tumanya obutiko obw'ekitwe obw'ekikonfiira. These button mushrooms. They are very nutritious. Bulimu eddagala, bulimu ekirungo bakita interferons. Kyongera abasirikale mu mubiri. Kyova olaba Russia ne Europe babukozesa nnyo. It's a popular mushroom species, popularly consumed in Eastern countries, Eastern world, Russia, China. Kyova tebalwala aba-China n'aba-Russia abo. Olw'okuba bongera abasirikale. Ne wano kasenyiga kakukuba wansi. Ekiddukano ne kikuba wansi. Buli kimu musujja ne gukuba wansi. Naye abasajja abo balwawo okulwala. That's also babeera productive. When you're sick, you cannot be productive. Boba oli mulwadde tosobola kuyamba nsi yo. N'olwekyo ekituleese olwaleero kumanya nnima ya butiko buno. We are here to learn about the procedures followed to grow these types of mushrooms. Katutandike n'ebyo weetaaga. Requirements. What do you need? Ekisookera ddala weetaaga begas. Begas bana abali ebikajjo. Muleetera ebintu by'ebikajjo. Waliwo kikuta ky'ekikajjo. The sugar cane begas. Ebisigalira n'ekiri eky'omunda mukitegeera. Ekibaamu juice. That juice inner thing. You can use that bye weetaaga okulima. Ng'abalima obutiko bwa oysters bwe bakozesa ebisusunku bya ppamba. Kuno tukozesa bino. Tusobola okukozesa ebisigalira by'eŋŋano, wheat straw. We can use wheat straw as a growing medium. Kwe tusimba ki? Obutiko buno bwa button. Ekirala kye twetaaga chicken manure. Chicken manure. Kalimbwe w'enkoko. Twetaaga kalimbwe w'enkoko. Kalimbwe w'enkoko tumwetaaga. Twetaaga sukaali ggulu. Molasses. Sukaali ggulu tusiba tumubasomesa. Ekyokuna kye twetaaga. We need molasses. These are the requirements or things we need in order to grow button mushrooms successively. Ng'obukaseera oddamu no successively n'okulima n'olulala n'olala bino birina okukola ki? Okubaawo. Twetaaga a natural pesticide. Ekintu ekitta obuwuka. Tulina neem, tulina borax, a natural pesticide to kill bacteria and the other opportunistic microorganisms, especially the pathogenic ones. Ebintu ebyonoona ebintu ebivunza katulina okufuna eddagala eritta. Ekirala kye twetaaga
twetaaga ekigimusa, ekintu ekijja okugimusa. Tuli ffenna mukope, mumaze bikopa mbisanguleko. Mukope. Nutrient source. Twetaaga cotton seed cake. Ebisusuku bya pamba, ebisusuku nga bamaze okunyiga oil. Mulimu ebisusuku bya pamba ebivaamu, tubyetaaga. Then twetaaga n'amazzi, water. Bijjako? Weda munuusa bukomera nga muli alaati nnyo. Kakomera wedde omwana akabawa wali ne mbalaba ne mbasiima. That's lovely. Entandikwa oba procedure, emitendera mwokola ki? Moyita. Ogusooka, pima kilo 100. Katugeze eza ebikuta bya gundi. Ebikuta by'ebikajjo. Omala obipayiringe. Kilo 100 olumala obikole ki? Obipayiringe. Ekyo bw'okimala biwotaringe. Measure 100 kilograms of straw. It can be beggars wheat straw. And after piling water or moisten. Biweemu amazzi bikole ki? Bitobe. Wansi w'ekisiikirize kitegeeza oteekawo ekitandaalo, oteekawo amabaati. Tuli ffenna? Oteekawo ki? Amabaati. Amabaati ago enkuba neetatonnyamu direct. Neetatonya. Tuli ffenna? Are we together? Then add 100 kilograms of fresh, aina kuba fresh manure, chicken ki, kalimbwe w'enkoko, sigambye bukuta, not chicken droppings nga zirimu sawdust. Olaba ne balima mu cage. Nina enkoko zange ze mutera okumpa, ezinoonye lubwamo zibateereko, nazikubye ku kifaananyi nazo bazirabeko mu sundown. Ze mutera okumpa ng'ebirabo nga mufunye miracle. Ne tetukozesa bukuta, zipama direct. So like the way you see cage farming, that manure collected, chicken manure without sawdust, it's the manure I'm talking about, and should be fresh, 100 kilograms. Wanji? Mubadde ki? Kingi? Babalaga enkoko ozina nga ziri amamera, sooka kabateereko nga ziri amamera, bakakasa nti
ewaffe tucollectinga kilo meka? Buli lunaku tucollectinga kilo 5. Kilo 5? Mujja kujja ewaffe tubaguze, temukayana nansi. Mumpe ku ssente nange. Kinaabatuwe mwe mulya ssente, mwe muli mu kintu mweka. So if you see that you cannot get that type of manure, you come to us. We have that manure. Kati bw'omala okugattamu obusa bwaki oba kalimbwe w'enkoko, gatta saabulula molasses kilogulamu 2 mu lita 2. Tuli ffenna sukali gulu mumumanyi molasses. So dissolve molasses 2 kilograms or 2 liters in 20 liters and moisten. Ofukirira ku biri kalimbwe n'ebikuta by'ebikajjo. Ebikuta by'ebikajjo begas and chicken manure mixture. Natukozesa tugatta ennimi zombi kuba tulinamu n'abavudde mu Europe. Tetwagala tubaleke at least bafuneyo afazaali duro. Are you following? Bw'omala okubikisinga obusa omanya okalimbwe w'enkoko ne ebikuta by'ebikajjo oba eby'eŋŋano, naye jjukira twasose kufukirira bikuta by'ebikajjo okumala ennaku 3, then ku lunaku olwokuna ne tuteekako obusa ne tufukirira naki? Ne tufukirira amazzi agali mu sukaali gulu. Bikyuse buli nnaku 3. Tande mixture every 3 days. Bireme kukuunya, bireme kuvunda. What we are doing is fermentation. We are fermenting. Kasukali gulu jukira akola ng'emmere y'obuuka. The molasses acts like the energy source for free-living bacteria and fungi in the air. Ebigenda okumenyaamenya ebikuta by'ebikajjo. Tuli ffenna mugoberera sinabbaleka buloba wangi mubuze muli buziga muli basufu mugenda lima batoni omanyi ku faamu y'omukulu ekawumu bampita mbasomesa okulima batoni neŋŋaana kubanga abantu abo bankuba ebikono byabwe ate bwe bibalema nga banzijukira ne mbagoba nange zoote bwe nali ate erugogo nabo ne bansanga ne bannemesa zoote bankuba ekikokola bwe bityo nange mbaliize mu koona. Katumaze okuteekamu obusa bw'enkoko emanya okalimbwe w'enkoko eyo wiiki emu. That's in the first week. Plus 3 days. Zennaku 10. Esatu ezaasoose amazzi gokka. The first 3 days of the wheat straw or the straw with the water only. Then the other 7 days, there's a manure, sukari gulu, nebidi. Now, 14th day, add, kunaku lwe 14 tuli ffenna, there's a week sebidi. Gattamu cotton seed cake. Add cotton seed cake. Add what? Seed cake. Those guys who are growing oyster mushrooms. That particular seed cotton you use.
add to the other mixture ya 100 kilos of Vegas, 100 kilos of chicken manure, 20 liters of molasses mixed in water. At 14th day, add cotton seed cake. Also, 100 kilos. Nazo kilo meka 10. Chetugezaako kola fermented growing media. Kuno obutiko mwe bukulira kati bye bino bwe bifaanana. Ne tugattako ziri ennaku 7 nga tugasseemu chicken manure ne amazzi agali mu sukaali guru, the 20 liters. Then add cotton seed cake mu lunaku olw'ekkumi n'emmeka. Kati ekyo bwe kiggwa obeera okyusa every 3 days. Buli nnaku 3 oba okola ki? Okyusa. Toddamu kuteeka mu mazzi, okyusa. Jjukira biri under the shade. Dr. Iplet, these things should be under the shade. You should put a shelter. Because once you allow contamination from rainwater or any other thing, bivunda buki? Kati obutiko nabo ne buvunda. Kati kyekino paka ku lunaku olwasa up to 4 weeks oba the 30th wakomye ku cotton seed okwongeramu. Tuli ffenna It means you prepare the soil medium for 30 days. Kikwetaagisa ennaku 3 okola ettaka lino. 30 days of preparation. 30 days. After the 30 days, ng'ennaku 3 ziweddeko oba ziweddeyo, funa pesticide olifuuyire eryo ettaka. Naye nga tonaba difuuyire olina okuteekamu olugalo n'olaba nga tebiwunyanga amagi mavundu. Bwe biba biwunyanga amagi amavundu oba ofeeyirinze. The tester should be, before you plant the button mushrooms, you should put your hand there and you smell. You do a smell test. If it smells like ammonia, that means you have failed. The whole process has gone bad. Don't proceed. Damuchi. Yes, mane bits Gonzaga, sente zikuba olwazi. So after testing that, after 30 days, how do you smell? You put your hand like this. Don't proceed. You've failed. After 30 days, mix a pesticide. Pesticide yona gyokola ki? Gyokozesa oba fungicide. Osobola okukozesa borax. Borax we use a tablespoon with 20 liters. In 20 liters. And you spray. You spray the medium. Okutta obuki? Obuuka. Alternative, tusobola bifumba nga abafumba obutiko. Ettaka lino n'olikwata n'oliteeka mu pipa n'ofumba. Nawe n'ofumbira wiiki egi. Ofumba n'oddamu enkya olwokubiri 7 days. Kubanga temperature k'ofumbira it is 60 degrees. Amazzi gabanga agayimuka agaleta steam ngo olekeraawo. You don't want to reach the boiling point. So the best method would be to use a pesticide or a fungicide. So what I was saying, doctor, is another alternative, if you don't want to use fungicides or bactericides, to spray your mixture, the one you've prepared for the 30 days, the full month, you can pasteurize by boiling every day for 7 days. It's another method, but it's intensive. It's labor intensive. So I recommend okozesa ki. You can use pesticide. I recommend that. Fuira bufuizi obuuka bwonna ne bukola ki?
jjukira kati olina kilo nga 305 oba 4, ekikumi ekya manure ekya Begas ne chicken manure. Now the next step after spraying, kusimbamu kati ensigo ya button ojja gikima wange. This is the button seed. It's what you inoculate. Kino kyosimba in that soil mixture. It looks like this. Okasenamu bitibwe bityo buba mu giraasi naye ssebo kano kateeka mu ttaka mu weeks 2 nga kabanga katiko. It's like a mushroom. So this is the culture, the one you pick and you transfer to that soil mixture. Tuli fenna gy'ojjamu n'oteekamu n'otabulatabula. Olumala otabula n'obiteeka mu ki? Mu buveera ettaka lino. N'ogenda ng'okola ki? So you pick that whole mixture you made and transfer it in these polythene bags. But after inoculating the culture, the button culture, oluzungu lungi nyina dokita mutadde mu kiraasi temufaayo. Nange ndi mukuba tuniiru. Yampanga liteeke, yampa liteeke naye yampanga maxi ntono. Naye nafuna first class, nafuna second class upper. Kati njagala mbuulire lwaki. Okay, kyagamba mutegedde bannaffe abooluganda nti ettaka liryo twatabudde okumala omwezi. Otekamu ensigo eyo gyembalazo okuteekamu n'ogitabula. Bumala ogitabula ng'opaakinga mu ki? Mu buveera. Bwe buveera buno teekamu ensigo. Substrate bye biri bye mwatabudde. Obugundi, obususunku bwa ppamba, ebikuta by'ebikajjo, kalimbwe, kateekamu ensigo. Then pack. Obiteeke mu ki? Mu kaveera. Bw'omala oteeka mu kaveera, bijja kumala weeks 2 okukukwata. Weeks 2 okukola ki? Okukwata. Kati nga bwe mulaba wano ebyeru kaba bibalage. Weeks 2 mubiraba ebyeru ebyo. You see those white things? They are colonizing. Biri mu kukola ki? Kukwata muri munda. Biri mu kukwata weeks 2. Ng'obutiko bwe mubuteeka mu dark room ne bukwata mu 2 weeks. It's the same thing. Abalimu obutiko. Then after the 2 weeks, nga weeks 2 ezo ziweddeko, ekiddako initiation. Kutandika kuteekako ttaka kungulu. Kasola nga bikutte ng'ofuna ettaka. Wangi? Ettaka ngina dibabuulira kabali balage soko libalage ettaka lino. Ettaka lino, it's a mixture, mulimu kokopit, abamu balimira mu ttaka eryo kokopit. Kokopit biba bikoola ebivunda ate nga tebivunze. Bibeera nnyo ebweru. Nawano tusobola okubikola. Kasita ofuna ebikoola n'obiteeka mu kinnya. Bw'obiteeka mu kinnya ne bitandika ovunda. Obitaba bitandise ovunda ng'oyiwamu ice. Nekijja kutwala emyaka 2. Anti abantu bamwagala nnyo okwekolera buli kimu. Kati bw'oba ky'ofuna eriwedde. Kilo 7 ez'ettaka, loam soil,
omutegeera bulungi oyongere ettaka eryo lye mulimirako 7 kilos oteekamu kilo 3 eza kokopiti okufuna 10 kilograms n'obitabula. So this initiation stage involves you casing the colonized substrate. Kiriya kya colonizinze okukibikkako ettaka. Ettaka lino libaamu ettaka lino kwe tulimira kilo 7 n'oteekako kilo 3 ezaki kokopiti. Kati kino kye tukoze oliraba liba liyiikayiika. This soil is normally loose. It's very loose and holds water. It's called the casing soil. Kye kitwala mu level ya initiation. Obutiko buno butandika okukola ki? Okuvaayo. Ettaka lyeryo. Kati ly'oteeka kungulu ku kino ekintu. N'ogenda ng'okola ki? Tuli ffenna. Kati okola lingi. Bw'oba ng'oyagala okukola binene, okola l'omusoyo kilo 7 zino kilo meka? 3 bw'otyo. Tukugamba kiba bwe kityo. N'ogenda ng'okola ki? Obikkako. After the 2 weeks, bimaze okukola ki? After the 2 weeks of colonization, cover with casing soil. This is now the casing soil. Kati we are trying to initiate obutiko bukole ki? Buveeyo. After putting the casing soil, kati osobola oteeka mu awali cold, awatali ebbugumu around 21 degrees Celsius. Kwegamba mu ruumu nga muweweevu, osobola oteekamu ensuwa. You can put this in a cold room if you cannot regulate the conditions, the internal conditions of the room. You can put there clay pots with water. Otekamu clay pots nga zirimu amazzi ne dropping seki ebbugumu oba omusenyu noba ng'oguyiwamu ki amazzi. Kati ekyo bwe kiggwa ng'ofukirira you water. Once ofukirira omulundi ogwo tuli ffenna bw'omala ofukirira in another 2 weeks nga buli okabukola ki kambubalaze obumulisiza tuvemu okuzannya wano zombozi za mukenkufu bubalage mubulaba obuvuddeyo. This is now the initiated. After casing, we watered once and we waited for 2 weeks. Then the mushrooms have come out. Now these are the pinheads. Katubalage ebiri fully grown. Ebyomukenkufu. Now these are now the red cotton mushrooms. Mungalo. It's a great thing. N'omukulembeze wammwe tamanyi bakulu basobola muyamba ku project eno. Ate balina bakanaabe ba middlemen baagala kulyamu buli. Look at the mushrooms ze babaguza. These are button mushrooms from supermarket. Compare the size. Mulaba. Big difference. So this is the future. Kino kye twogerako kisoboka. Button mushrooms abadachi balowooza be basobola okukola ki? Buno buli nnyonnyonyi ne buve South Africa ne bujja wano. Naye tubukoze ki? Tuzamwe mugenda bukola. Alhamdulillah rabbil alamin. Mukama ng'akkiriza. Mama teweeraliikirira. Mama yeeraliikirira. Mutabani wange. Ng'Oluwarabu alumanyi nnyo. Omuntu alina okuba ng'oli mukenkufu buli kimu. Obutiko 246 buno buba ku mitwalo 2.2 naye nga obunogerako ku myezi 2. You can harvest for 2 months. Yes, 2 months, and each bag around 5 kilos can give you like 2 kilos of fresh. Kilo nga 2. No packing nga grams 5 ku mitwalo 2. Muli mu sente. Red market ate fresh, si dry.